bwenda nga kadde kano President Museveni kintu kyali kyabadde ebbanga lyonna yenyumirizaamu n'okwewaaniramu kikigambo ky'ebyokwerinda naye ng'ate akyogera mu ngeri endala n'agamba mbu kasita naleeta eddembe kati abantu beebaka ku tulo naye ku nsi ya Katonda eno teri kintu kizibi nnyo nga muntu kuba nga yeebaka weebasinga n'ekyokulya takirina kuba omuntu avaayo n'agamba nti Bannayuganda muyina eddembe mwebakane ku tulo okwebaka ku tulo si ddembe Katonda yateekawo n'ebire nti ekiro kibe kyakwebaka emisana abantu bakole naye kati omuntu bwe kibeera nga kyabadde yenyumirizaamu ebbanga nti ate kati batandise okukikubamu ebituli nti kyekibaddewo nga kyekira kyabadde yenyumirizaamu ne bwatandirangiridde ekire kikesiza leero ne bwayandituse 2026 natajjayo mpapula anti kibadde engeri gyali nti essaawa eno ye CDF kibadde kirabikira nnyo mu mikutu migatta bantu oba ne ku TV n'eggwanga lyonna nti nga bajja bakyogerako nti General Muhoozi Kainerugaba bagenda kwesimba kuba president. Baani abadde bakyogerako? Waliwo abantu ab'enjawulo abadde bakyogerako nga Mukulu Frank Gashumba, Baramu Barugahale, bangi ab'enjawulo. Naddala be baani mupiraawo abo abakyogera. Naddala bakwatibwako ensonga. Anti bakwatibwako ensonga naye kati abagambe yadde mbadde munneegayirira munsaba. Kati mbabadde babijja mu bbanga. Ne boogera badde babijja mu bbanga aje. Tosobola kugamba nti President Museveni asobola okuzaala omwana amwawukanako. Bagamba nti President Museveni bwe muteesa wano ne mugamba nti tukeere ku makya nga muli ku State Square tukeere ku makya tugende ku kisaawe Entebbe. Bw'oba omwagala bwagamba tukeere ku 12 gwekera 11 obeere Maya ku Masaka Road oba oli awo ng'akuyitako eyagambye nti mukeera Entebbe nga yagenze Masaka. Yetageera ekigambo ki kizibu kya kuyimirirwako. Singa kadde kano soka ne weesimbawo osobola ng'oyagala owangula akalulu osobola ogamba nti bannange munnonde ngenda kola nga President Museveni bw'akoze. Akoze bulungi. Akadde kano singa oyagala kwesimbawo ngoyagala kwesimbawo akadde kano olibetinga kuye noga bannange nze munnonde ne President Museveni wakomye wengene otandike omukulu ono njagala ombuli obulu osobola kufuna ogamba nti ogenda kola nga President Museveni bwa Ensangi zino okusanga abantu abeesigika era nga bali genuine mu nsonga z'ebyettaka batono ddala n'olwekyo Munnayuganda kankwanjulire Matugga Estates Properties nga ffe bakafulu abeesimbu era abeerufu ku nsonga z'ebyettaka wamu n'amayumba. Matugga Estates Properties tutunda ettaka okuva ku miliyoni 4 zokka. Nkiddamu ettaka okuva ku miliyoni 4 zokka nga tosuka kilomita 2 okuva ku koolasi. Tutunda n'amayumba agawedde ku bbeeyi entono ddala wamu n'ago ag'okupangisa. Ne bw'obeera oli mutala w'amayanja ng'oyagala okugula ettaka tuwe buwinsimbi tukugulira ekintu kyo mu bwesimbu era mu bwesigwa owone okukaaba olw'abantu okulya ensimbi yo. Ne bw'oba oyagala kulambula tutuukirire tukulambuze sites zaffe ez'enjawulo w'osiima w'ogula okusinziira ku nsimbi gy'olina. Matugga Estates Properties tusangibwa mu kibuga Matugga miles 11 okuva mu kibuga Kampala. Okumanya ebisingawo tukubire ku simu zino wammanga 0750 99 4383 ng'enerine ku WhatsApp oba 0753 91 nkaaga nkaaga mu 5 ne 0784 38 7 97. Matugga Estates Properties jangu tukuwonya abafere. Okay, tukwebaza gwe wenna atugoberera ku Lubalusowa TV
kwebaza Mwakinsuso embizo zoteekamu saako n'okukomentinga okulikinga ne ba subscribers nammwe tubeebaza olw'okusigala nga mutugoberera. Bangi asobola okuba nga yasubscribinga naye nga ebiseera ebisinga takugoberera. Tubeeyanziza ddala omulimu omunene gwe mukola ne musobola okuba nga mutugoberera ku platform zaffe ez'enjawulo okuli ogwa TikTok, okuli ogwa YouTube, Facebook, byonna wamu. Program nsonga ku nsonga nate tuguse buto amannya gye Samuel nga bulijjo sobole okuba nga tukutembeetera ensonga nga bwe zitambula mu ggwanga saako ne wabweru w'eggwanga. Ku pano ndiko n'abagenyi ba mirundi ebiri ba analyst mu ngeri ez'enjawulo na buli kimu kyonna bagenda kuba twogerako nabo tulabe ate biki ebitambudde mu wiiki eno na biki byobadde tutegedde bulungi ebitambudde mu ggwanga basobole okuba nga babikunnyonnyola bulungi nnyo. Tubeebaza nti abasobodde okuba nga mukomentinga ne mutubuulira. Nafunyeewo muganda wange omu ku TikTok yagala ajje lwaki totuleetera kuba politicians ba Begombe. Okay, nabo tujja kuba tubaleeta mpolampola naye nga emibegakawo twabaleetamu lwakuba bazibu bakufuna abamu munnaye ebintu bya TV tebabitegeera bulungi. Basobola bya ground, basobola kalulu kana akawano. Naye ebintu bya TV olyokakamukake wakansala vane mukasana omuyito na lebo yangu tugenda ngakolaga sibi alimu ennyo. Onako lwale tugenda kuba tutambula mpolampola tulabe ensonga nga bwe tuziwunzise wiiki eri ewedde. Tulabe biki ebitambudde nga nsooke mbabe beeyanjule tusaasirako abafunye ebizibu ate n'abafiiriddwako abaabwe kibi nnyo kibi ddala ate ne tusanyukirako abo abafunye obuwanguzi ffe tetuli batima. Kugamba nti tutambulira wamu ne Sweet Valley Islamic Day and Boarding Primary School bano nga basangibwa wali Bombo Degeya Kibajjwe, ssomero lya mulembe, ssomero lya Kiisiraamu naye ng'ate n'abatali basiraamu nabo babasomesa. Gendawo Sheikh Kiyimba oba principal wa Sweet Valley Dr. Kiyimba Hamid asobole okuba nga akusomeseza omwana oba nga akubangulira omwana mu bulungi obutagambika. Matuga Estates bano nno nga basangibwa Matuga ku kizimbe ekya Lagza waggulu era bw'otuukawo bajja kuba nga bakuwa ettaka erisaanidde mu ssente ezo zennyini tebagoba ssente n'ekibanja mpola naye bamukola. Oyagala kukolera ku byapa tuukirira director wa Matuga Estates ajja kuba akuwa buli kimu kyonna. Jjukira bano beegattira wamu ne Banti Properties bwonna wamu batambulira wamu emirimu bagitambuliza wamu basobola okuba nga bakuweereza era poloti bazirina mu bitundu ebyenjawulo. Oyagala ttaka lya Kola Farm, oyagala ttaka lya kulimako batuukire basobole okuba nga bakuweereza obulungi obutagambika. So sena Luyiru sebo tusanyusa okulaba ku Lubalusewa TV nate. Kale sebo namwe mwebale kuddamu kunkyaza era neeyanza okuddamu okulabikira ku mayengo ga Lubalusewa TV. Mwena abatugoberera mwebale kutuwagira, abakomentinga mwebale, abawayo data bamwe mwebale, nammwe abalaba ne mulayikinga oba ne mutabaako kye mukola nammwe mutubeebaza. Naye tugamba nti olabawo ekitagenze nga gwe osuubira manya nti buli muntu aba n'endowooza ye. N'ekirala nti olaba ng'olina oyagala owabula osobola okukomentinga waliwo kiba kiwawulikika tusobola otutereeza ne tutereeza. Bwe tuba nga tulaba ffe kyekyo then tukuwabula ne tukugamba kyandibadde bwe kiti ne bwe kiti ne bwe kiti okusinga gwe obadde okyagala. Naye nga mwebale kutugoberera mwenna. Okay. Yes, oyagala nnyo okusaaga? Ntero yitayo. Ntero yitirayo. Kanfe yansooke enveera. So tusanze okulaba ku Lubalusewa TV bamuyita ssanyu lya Museveni. Bannakito bannakirwanira Mundabiranga ddala. Batumidde nnyo kansala wammwe alinze obulinzi okulayira ssanyu lya Museveni 2026 Bukenya David. Neesiimye nnyo ate okuba nga nkomyewo ku mpewo za Lubalusewa. Omukulu Ajje Samuel mwebaza olw'okuddamu nankyaza nampa omukisa guno nange ndeete endowooza yange gye ndowooza nti yeeyo ngireete ndabe bwe tugatta ettoffaali ku kitundu kyaffe kito kirwanira n'okutwaliza awamu wonna Gombe Division ne Nansana Municipality tulabe bwe kigenda mu maaso. Producer wa program ya leero bamuyita Waswa Kagere era nga anekedde muzaamugura
yanekedde eddamu za mugula bajere okay Natule mabega wa kamera. bane neyanza okubasinkana nate tugenda kutandikirawo kuggulira ery'ennaku eggulire lino nga lyagudde wali eri mu Kasanga Town Council ery'omwana eyasaddaakiddwa oba eyattiddwa ate ekyembi bategeezako nti yasoose kukozesebwa ekintu ekibi ddala omwana wa myaka 8 twalumiddwa wamu n'abazadde ne famire yonna ekyewuunyisa nti ate kyalaze nti kizze kikolebwa mu kitundu ekyo nti abaana baweredde ddala 4 abazze battibwa era amawulire gano galagiddwa mu mikutu egy'enjawulo naye ekintu kino ndabira ddala nga kiwaseninze olabanga nti buli ddakiika abantu bali ku bunkenke n'abaana tetukyasobola kutuma abaana ku maduuka lwa nsonga ya kuwamba baana na kubatta ennaku zino tebakyasaba tuziyita ransom Omutango. nti bannange omwana wo muwambye Mpa ssente bwe ziti omusange mu kifo bweki. birudde okuwulika naye ennaku zino ate tusanga basanze nga bakoze eki olwo omutuuze omu yavudde n'agamba nti amasabo gasusse nnyo mu kitundu kyabwe ntandika n'essanyu lwa Museveni olaba nga security yammwe eraga yeemu neyanziza nnyo okuba nga osoose nange kuba buli kimu batugamba nti security ye yatuleeta eggwanga lyalinga fu eggwanga abantu baatemulwanga esebo naye ndaba obutemu bufuuse obutemu bwe butaba bwa majambiya bwakutuga abantu bwe buba bwa buti kate butandise okubeera nga bunyinyitidde nnyo mu baana okusooka nsooka okutuusa okusaasira kwange eri famire eyo amawulire nange nagalabye bagambye omwana yafulumye essaawa 11 ez'olweggulo abamu kutumi kuyiwayo ebikuta pozi nga mutugaa katufulumenga 8 amawulire nagalabye omwana bagambye yafulumye essaawa 11 ng'afulumye kuyiwayo ebikuta kibi nnyo kitalo nnyo nnyini ddala era kituleeta ennyiike okulaba ebintu bwe bityo nga bigenda mu maaso naye bwe nabadde ndaba amawulire nalabye ossi waffe ow'ekiteezi nga abawammwe mpozi waggwanga lyonna so ntegeeza ossi waffe nze bulijjo nkifuna obinze bulijjo manyi nti bwoga ossi waffe abawa mu kitundu mubeera pozi kati nga mmwe aba gavumenti abawammwe naawe aba osiiwo kubanga bwoba mu ggwanga lino erikulemberwa Pulezidenti Museveni talina buŋŋamba nti taba osiiwo nga ate ndi munnayuganda ate nga gwe omusasula nkutegedde so ossi waffe namulabyeko yabadde ayogera n'agamba nti agenda kufuba okulaba poliisi egenda kukwataganya wamu n'ab'effamire okulaba nga banoonya oba banoonyereza ku kyaviiriddeko era ani yakikoze so tusabe omutemu tusuubira okuba nga osi kyatugambye tugenda kinywererako tusooke tugende n'ekyo nti bagenda munoonya okutuusa nga bamukutte avunaanibwe mu mbuga z'amateeka katono nnyo omwana ono si yasoose mu kitundu bali baba asooka baba tembabafuna oba amaanyi mugenda gajjirayo kwona owookuna ekyo sigenda kyogerako nnyo kubanga mbadde sikifolowingangako nnyo eky'abaana baabasooka natunulidde nnyo kino kye nategedde kiri mbadde saakimanyi eky'abaana abaasooka kale tuyanze Muhammad Katabira embeera eno mu ggwanga eba etegeeza ki ntera nnyo okugamba wano nti mu ggwanga Uganda mulimu ebintu biba tebikyakwewuunyisa biba byapeninga ensonga lwaki nze nganze omuntu bw'ayogera ekintu kye ndaba nga kijja kungattako nga kijja kunyambako okubeezaawo obulamu bwange n'okusekiwalinga future y'abaana bange n'abazzukulu mba siyinza kunyoomulabira mu byayogera oba mba sobola butamwegattako kuba nange Uganda yaffe ffenna era buli muntu yeetaaga embeera ennungi ne Uganda yeeyagaza teri kintu kinyuma kulaba nga mwana wo mu biseera bya maaso nga yeeyagaza ng'ali successful nga gwe wakibala so kati bwe kibeera nga akadde kano abantu bafa mu nfe ey'ekyeyonoonero
kyokka ng'ate kyewuunyisa nti bwe ndaba nga kadde kano President Museveni ekintu kyabadde ebbanga lyonna yeenyumirizaamu n'okwewaaniramu kigambo ky'ebyokwerinda, naye ng'ate akyogera mu ngeri endala n'agamba mbu kasita naleeta eddembe kati abantu beebaka ku tulo. Naye ku nsi ya Katonda eno teri kintu kizibi nnyo nga muntu kuba nga yeebaka weebasinga n'ekyokulya takirina. Kuba omuntu avaayo n'agamba nti Bannayuganda muyina eddembe mwebaka ne ku tulo, okwebaka ku tulo si ddembe. Katonda yateekawo n'ebire nti ekiro kibe kyakwebaka emisana abantu bakole. Naye kati omuntu bwe kibeera nga kyabadde yeenyumirizaamu ebbanga nti ate kati batandise okukikubamu ebituli nti kyekibaddewo nga kyekira kyabadde yeenyumirizaamu. Kigattirawa nekyomubuuzizza ambuuziza ebyokwerinda mu kitundu ky'ekitezi gye bassa omwana biri bitya kati bwe kibeera nga kadde kano ono omwana yawezezza omuwendo gw'abaana 4 abazze battibwa, abatuuze bagamba nti ebbanga lyonna poliisi ebadde ng'ejja bali bo baabakwata abaasooka ate baali bakuteyo n'omu. Poliisi ebadde ng'ejja ekwanga ejjawo omulambo n'egenda tebamanyi biddirira. Nawulidde anti okunoonyereza tekuba kwa lunaku lumu. Nawulidde omwogezi wabaawo abali munda okunoonyereza nawulidde omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Patrick Onyango ng'agamba nti lino ettemu libazibudde amaaso. Kyewuunyisa okuba nti luli babaddeko kifu. President Museveni yagamba nti bwe baabeeranga mu kyalo eyo ng'akyakula akyali mwana muto yagamba mbu empiso yabulanga bubuzi mu nnyumba. Taata waabwe n'abagamba mufuukule buli kamu ne bakumanika tadooba empiso mukyalo omuntu omukulembeze w'eggwanga tosobola butamunoonyerezaako kuva mu buto gye yazaalibwa paka waali. Kikuyambako okumanya embeera z'obuntu obw'omuntu abakulembera n'okumanya obuto bwe gye yava. Kati bw'aba agamba nti babagamba nga munoonye ng'empiso n'obutini bwayo ebuze mu nnyumba ne bafuukula buli kiramu n'agamba kakati akadde kano kikyakirya ku makya ng'omuntu yabuziddwawo oba yafudde ne watabaawo akwatibwa oba yabuziddwawo mu ggwanga omuntu omulamba ne batamanya amayitire. Mukulu Katabira empiso baginoonya bagirabiranga oba baginoonya empiso bagirabanga. So kani gagamba nti omuntu attibwa atya mu ggwanga omuli abakulembeze tebereza banatera kuteekawo viso naye piso wa parish giso gombolola Nuza baterateawo miso nti abalina ku bibuga municipality bateekewo then ne diso ku district. Naye ekitta abaana nga basooka kubakozesa ne babatuga abamu bagamba nti masabo nga bwogambye nti abamu bagamba bolaba ebintu byawongo okukozesa ebintu byawongo bwebiti. Naye kati kino kigenda eri abasawo b'ekinnansi. Nze omu abatasobola kujja n'envumirira nti abasawo b'ekinnansi nti bamasitaani sobola kukivumirira wano. Naye ebikolwa bye bakola bibaviirako okubagamba nti ebimukola bya sitaani. Wasuubira nti waliyo enzikiriza yonna esobola okugamba nti oba oyagala okufuna ku ssente osobola kuwaayo omutwe gwa muntu oba musaayi oba mwoyo oba kibumba oba ekyo ate okufuna essente. Ekyo nze nyinza kyogerako bwinti baga nti abasawo bano betwandiisa abafere nti bwakutuma tugeze oyagala bugagga ogenzeeyo gwe Kagere oyagala bugagga otuuseeyo agempa emitwalo 10 ogimuwadde akuwadde byakwadde genda okole bwoti ozzeeyo oluddako agamba juka akulaga akuwa n'eddeeti lw'okomawo naga ndeetera enkoko n'ogireeta mutuno nga mukozi naga ndeetera embuzi n'ogireeta naga ndeetera ente n'ogireeta agala naga ono mukole ntyo mulemesa naga ndeetera omutwe gw'omuntu olumbu baba basaaga mbalabe oba osobola obalabe kumbo naye aba yamaliridde okugaggawala akulaga ntajja kufubutuka mu kisakati syaguleeta. Kati eyo mindset y'abantu waliwo ekintu kyensinga okuwulira ennyo nga bakozesa nga bakiyita omukisa.
nze nsuubira nti buli muntu yandibadde anoonya mukisa okusinga okunoonya obugagga kuba n'obugagga omukisa tebazaalibwa nagwo omukisa basobola gutera okujja oluvannyuma gusobola okujja oluvannyuma mukulu waje nze nandirowoozezza nti tuleke nnyo kidaivatinga nga tugamba nti abasawo b'ekinnansi be batuma abantu abo wabula nze ndowooza waliyo abantu b'ogamba ab'emitima emibi abalina emitima egyekko egyenge abayingiramu embeera y'okutemula oluusi nga tebalina nansonga lwaki wabula otuuka ku mwana nga tebamusazeeko kintu kyonna wabula ng'oli yamukutte waliyo oli ayinza tuteebereza ayinza obba oli yamukutte mu kumukwata omwana oba n'amulaba n'alaba ng'amumanyi nga kyasigaliza okukola ki kumutta wabula otunula ne bagamba nti abazze battibwa baana bawala basooka sobezebwako nze mu ndowooza yange oba mu kuteebereza kwange ndowooza nti kiyinza okuba nti abantu bano bajja bakwata abaana oyinza okuba nga ba mu kitundu omwana n'amutegeera nti gundi n'aba nga takyalina option ndala abakulu ke batamutegedde nga gwakutte yamutegedde n'asalawo amutte busi so kyensaba nti oba nze kyenyinza olowooza oba kyensaba poliisi yaffe nti bwe tuba tunoonyereza tuleke kutwala budde buwanvu tuleke kukwata nsonga Kasoobo ng'ate n'abalala bajja bakola ki battibwa bw'otuuka mu kitundu kimu ne bagamba nti mwakafa abaana bameka bana kitegeeza wabaawo okubeera nti ensonga ekwatibwa Kasoobo mu kulaba okwange singa eba teyakwatibwa Kasoobo osanga kyali badde tekisasobola kubeerawo kuba bw'oŋŋamba nti mu nzita y'emu oyinza wanga omuntu stiiru y'omu yali mukola ki yali mukutta abaana bano naye waliwo omwana omu eyattibwa yaggyibwamu olulimi n'amaaso waliwo omulala gwe bagamba era nalabye bagamba eyasimattuka kwaba abana naye yakwatibwa naye yasimattuka naye lwakuba kinawulidde nti eyandibadde atagamba nti gundi eyankwata ate takyayogera ekyo obulamu bwe bwayonooneka okwogera ndowooza balina engeri gye bakosa obwongo bwe ekyo nakyo nakiwulidde so nze nandirowoozezza nti poliisi bweba enoonyereza ereke kutwala budde buwanvu oba kutambula Kasoobo so that ebintu bino tebijja nga biddamu okwapeninga singa eba ekikoze mu bwangu ne bamanya nti omukono we guli ogw'ekyuma abo basedduvu bakiyita basedduvu to obuzibu obuli ku bantu bano nti owuli ebigambo byayogera ebi abantu baliwa kale nga ngambe Museveni n'abamwetoolodde nti bw'abeera akyali eno asobola okulambika ensonga n'owulira nga kyayogera sigamye nti byonna naye mubamu ensonga za gusa ali wansi mubamu ensonga za ngamba nga akyali mu ffeeno naye singa ngamba nti asobola bw'atuukako mu kifo waasobola okutuusiza ensonga ne zituuka ku national oba ng'asobola ngeza wuyo ssanyu lya Museveni n'amulonda n'abeera advisor ngambe ku security oyo y'omu ebigambo byayogedde bino era asobola okubeera nga advisor wa Museveni era n'abyogera nti tusaba poliisi naye ng'asobola okuwabula omukulu n'alagira nti poliisi mukole nkugambye bwe nti oba nakugambye bwe nti bwe naggambye nti mumpe ekisanja kimu 226 n'ogamba eva tufundikira namunanda ani kansala w'ekito kubanga omukulu gwagala osokoolayo kubanga sikumusokoolayo yamuleeta yaleeta omuntu we yagala ensonga eyo ekifaya ate saleeta muntu wange leka gani naleeta omuntu wange ate yali wani yamutembetanga ensonga eno era mpulira bulijjo wanaagamba bwenereetera bimulemye nze yamuleeta kanzije mbituukirize mba nkoze bubi okujja bituukirize agenda kuzimbira bantu mayumba ensonga eno tusaba bekikwatako basobole okuba nga bakiyingiramu bakikolako abantu abo basobola okuba nga bafuna obwenkanya n'ekirala ekitundu kiddemu okubaamu security tujja kuba tubeeyanza era tujja kuba tubasiima nnyo bwe bwazibidde nga omwagalwa w'abangi Geno CDF owabaagalwa era nno yaswazizza nno abantu bangi abantu yabayiiridde Geno Muhoozi Kayini Rugaba gyongerako kiri nti yayingira ng'owa LDU mu magye yayingira ng'owa LDU era abasinga omala n'ofuuka omujaasi bw'oyingira ng'olodi kigana kufuuka mujaasi so yawandiise ku mikutu gye n'ategeeza bannayuganda
abawagizi be Twitter master kati X master n'abagamba nti bannange nze 2026 temugenda kundabayo. Ekintu kino kyakubye wala abantu naddala abo ababadde bagamba nti bane generator obadde obugambo gamba obutambula obunyuma standby generator kamaleyo anti nedda saagala mbadde omuntu anaba kwanjula nsonga gyegenda kwogirako sinagamba nti mutandiko gyogera nogimanyi nnyo nyinza nogikomya wano nenzira ate kati kundala kati awonenda bakogyogererako ngimanyi nnyo. Akulembera eggye lya Uganda senior general CDF Foster General Muhoozi Kanyerugaba yasobodde okubanga awandiika ku mukutu gwe oba ku mikutu gye nategeeza bannayuganda nga batagenda kujja kwesimbawo nga bwatagenda kujja kubakkakonge era temujja kumulanga ayitamu. Abamu bakisanyukidde abamu ne bagaa ng'otuyiye tugenda kudda waffe ababadde oludda olumu fe aba piraawo fe ababadde eno yitegeeza piraawo badde simanyi mubulidde kibya bana effe abantu no banyigidde ddala anedda sinnakuwa ate bukatiriza abantu banyigidde ddala Katabira olaba gwe osoose naye amuwa ensonga gyayogerako takuganya era osoose naye Katabira ensonga eno leero nze njokayanira omuzindaalo omukulu olabira ddala nga yakoze kituufu kwa abantu abadde baga nti jjajja at least atukwaseemu ku mwana bano tugamba sinatugamba bwe kiri naturally nti omuddugavu azaala muddugavu omuzungu azaala muzungu kitegeera nti omuganda azaala muganda omuzungu asobola ozaala namagoye omukyoli azaala mukyoli naturally naye bwe kiteekeddwa okuba naye nga bulijjo omuntu abeera n'ebirungo byalaakinga so kati wano mu kufuna omwana mbeeramu ebirungo ebiraakinzeewo kiri okubeerawo naye ngambye naturally kivala abeerawo omuntu naga nti omusayi yasikanye ogwataatawo naturally bwe kirina obba naye kati ekyo kyogambye byo bisobola okujjamu oluvannyuma nti tosobola kugamba nti President Museveni asobola okuzaala omwana amwawukanako. Bagamba nti President Museveni bwemuteesa wano ne mugamba nti tukeere ku makya nga muli ku State Square tukeere ku makya tugende ku kisaawe Entebbe bw'oba omwagala bwagamba tukeere ku 12 bwekera 11 obeere emaya ku Masaka Road oba oli awo ng'akuyitako eyagambye nti mukeera Entebbe nga yagenze Masaka yetageera ekigambo kye kizibu kyakuyimirirwako naye bafulufiga yazemu n'abayita abakusaasira babuchamani mwali mugaya basuula baadvisa era bamwadvisinze mulimu abantu abamu bebawa ebifo nga jasi bagala kubabeezaawo. Omanyi nze sagala kwogera nnyo bigambo nga sina njogera nnyo ebigambo n'ebyokulabirako nze ebigambo tebinjokyesa mumwa nti bino babyogedde tebirinaako obujulizi nti okwogera ekigambo ekyo ebigambo binnyo President Museveni obujulizi ku kyokuba nti Muhoozi yayingiriramu LDU kale Muhoozi mu kurikulutinga Muhoozi bamurikulutinga nga bali byayingiza ba LDU mu security which is okay ekyo kikayanyeko nnyo kati kanzireyo wali nti President Museveni ebbanga lyonna lyazze afuga Uganda kuba sijagamba akulembera ebbanga lyazze afuga Abannayuganda okuva mu 1996 ebigambo byayogera akadde kano President Museveni we 1996 n'owakati we basangagana omu afuluma mu luumu nga mufu kuba omune bombi banjawulo nnyo ku buli omu banjawulo nnyo ku munne era oli nsuubira yayinza okutona aliwo kuba ebirowoozo oli bye yayina nono kati byatuukiriza byanjawulo nnyo so ate nga mutuga omuntu bw'akola ebirowoozo atabana birungi byereere
ensonga lwaki baganoga nti ate omuntu tuwakula dda buto goloza abakola olugero lubo baali tebategeera so kati bwe ngamba nti General Muhoozi tasobola kwawukana na President Museveni ensonga eriemu nti ne bagamba bano badde bajja nga bagamba nti eri standby generator okimanyi nti amasannyalaze we gavaako nga olina standby generator tosobola kumanya nti gagenze kituufu kale kitegeeza nti omuntu gwe muleeta tagenda kuba na njawulo n'aliwo amasannyalaze bwe gagenda nga olina standby generator tosobola kumanya nti bagagenze tosobola era tiwabaawo nkyukakyuka n'emu nti ate ebyuma bino bivuddeko ate biri bibuuseeko okumanyisa kitegeeza buli kimu ekiba kibadde kikola kikigenda okusigala nga kikola ekirala njagala ombuulire eggwe kangeze weesimbyewo nga okuba president wadde nkimanyi tosobola kirangira kuba nomalolangirira kati njagala kwesimbawo manye biyinza okukutuukako naye singa katugambe nti bakatumba tebaliiwo katugambe nti kituufu weesimbyewo osobola okugamba abantu nti munonde kyeŋŋamba omukulu ono leka ate kuvuluga nakuvumaganya ggwanga lino bintu bitaliiyo abantu bazze beesimbawo bali balya butaala mu ggwanga lino kyewunyisa omuntu ogamba mu ne Katumba oyo naye amubala nga yeesimbawo teyeesimbawo omuntu asobola okuba nga alina amaanyi abantu beesimbyewo bangi nga we bali kyalya molini kyalya teyeesimbawo kale kati Kyagulanyi kanzikuse ensonga Robert Kyagulanyi Center n'ebimutuukako obiraba kati atambulira ku miggo obudde bwo akola ki atambulira ku miggo nedda sebo naye kansoke nzikuze ensonga yange ankyusa nanteeka ewalala singa kadde kano soka niweesimbawo osobola ng'oyagala owangula akalulu osobola ogamba nti bannange munnonde ngenda kukola nga President Museveni bw'akoze akoze bulungi akadde kano singa oyagala kwesimbawo ngoyagala kwesimbawo akadde kano olibetinga ku ye noga bannange nze munnonde naye President Museveni wakomye wengene otandike omukulu ono njagala ombuli obuli osobola ogamba nti ogenda kukola nga President Museveni bw'akoze bw'abeera nga akoze bulungi kitegeeza atambuza bulungi eggwanga nekyokola abamulonda kyembadde ngamba ono nti ye nga ayagala okuwangula akalulu era kitegeeza abalemeddwa okuwangula obukulembeze bw'eggwanga lino lindako abalemereddwa okuwangula obukulembeze bw'eggwanga no kitegeeza badde bagenda kukola ebintu ebitakwatagana n'abantu bye baagala kubanga President Museveni yazuula bannayuganda bye baagala mu kubizuula kyovula buli kisanja bamwongera akalulu mbuuzi zoono ate si bwokitta okwogera bakusaze mbuuzi zoono si buuzizza ggwe mbuuzi zaje uliriza muwadde obudde bwe erangenda bukubu bungi kyekyo kye bagamba omusajja omu ng'agamba olina kibuzo ky'obuuziza nti singa ng'oyagala okuwangula akalulu ng'ogamba nti nze ebikolwa byange byonna bya President Museveni nga buli bwe yeeyisa n'ibyakola byonna nga ye bwendi era mumpa akalulu byakoze bwe ngendo kubanga bannayuganda bafunye nnyo mu President Museveni ate bamwagala nnyo kyovula bakyamwongera buli kisanja akalulu essebo ogenda kwesimbawo 226 okay kirwanira kito osobola okugamba nti bane mu mpaka ngenda kukola nga master bwakoze ate master akoze iki ati gwe wamuleeta master anti ekimu neesimbyako kubanga talina byakoze eki byakoze ate teyajja kulimira bantu nguudo nti oba agenda bazimbira malwaliro bakikya tabatuusiriza biteeso byabwe nga bwe birina kutambula nakugamba luli nti nze politics okujjajjadde abantu munja kuweerera abaana nja kukola ki ewange taliiyo nzija mbatuusize ebiteeso byammwe mu kanso emisolo gye muwaayo bintu bye girina okukola ki okukola owuli ekigambo kyayogedde ekyo mbadde manyi bansirisiza kubigambo byayogedde nti nawulyako ku munne ow'erinnya obayita Bukenya oli gwe bakyazaako emabegako wali ng'agamba nti obuzibu obuli mu nkiiko za Uganda okuva ku paalamenti okutuuka wansi bagamba kuteesa ekintu ekyo kyankwatako nnyo nendaba nga kyayogera ensonga ntuufu nti wonna awabeera okuteesa manya bisobola okuggwera mutali fevayo yagamba nti ogamba nti ntuma ngende nkuteeseze oba
kibate antumye kibate kikakatako nti buli kiteeso kye natuusa kijja kugira mu favor ya gwantumye bwe kiri twasogedde kuteesa agambye nja kutuusayo ebiteeso byammwe mbateeseze ebirowoozo byabwe kale katono nnyo Sunset Junior Schools nabo bateekamu ensimbi na branches 3 bali Matuggali mu Kirwanira Ekawanda Kirinyabigo saako ne Kawempe Kulumba tukirira director Kito Mawadi Kabuye asobola kubanga akubangulira abaana bayina buli kimu dormitories ennungi ebyokulya ebirungi abasomesa abali qualified. So Sunset Junior Schools batukire basobola kubanga okusoma kwazeemu batwalira abaana bolaba nti ensomero liganyi so batestinga kono basobola kubanga bakubeereramu ne bakulabirira omwana obulungi. Omwana ne waba yafuuka kikonwa bwekiri omwana ate bagamba Sunset eddiini egi ekirala tebagoba baana byonosanga omwana w'omukubo mbuki kimandi bamugobya Sunset akuwa obudde omuzadde ne weetereza mpola mpola n'osobola kubanga omwana wo asoma obulungi butagamba mpusoko mpeye sekendi za 3 zokka mpumbe bumbe kwali siwumbye bumba ku nsonga ya Muhoozi ekintu kibiringa ebintu bibiri kimu bibiri bisatu nti obuzibu President Museveni bwe yakola ku mwana oyo kale ku Jeno sijagamba nti mwana kuba kati musajja mukulu anzala n'okunzala nti yakola nti kwata omwana wo ng'omanyi nti amaze ebbanga nga talya ku nnyama wabula nga bagimutendera nti ewooma n'omutunuza mu seppiki yaayo taata n'omugamba ennyama yiyo tugiguze eri awo naye gwe ogimusuubiza nti akadde konna ojja kugirya naye nga gwe tota seppiki. Omwana bwakula kati biri ebintu bibiri bw'atafuba nnyo kulaba nga gwe taata akujjawo atwale seppiki omuli ebifi afadhali akulinya omugere embulago esibifine anti ate omwana asobola nga talya nnyama afadhali akulinya omugere embulago esibifine anti ate omwana asobola nga talya nnyama. Shey Buyondo yagamba Shey Buyondo yagamba nti abaana b'ennaku zino ogikalire gye twaddukanga eyakati nga tugenda nti jjajja ne jjajja bajja bagaba akati kati gwe taata oganye okuta akati omwana akataata otadde akati ompe ntunde ettaka kati awo wagenda okwera kyokka kyewuunyisa kisinziira omwana agamba nti taata ompadde akati ntunde ettaka yakuzibwa atya abantu balabyeko bangi nga bajjajja abo amataka ge babalekera ne bakitaabwe nga bakyagalina kati esaaga tumale buddebo njagala oyogere ku kyajjeeno Muhoozi okuba nti yalangiridde tagenda kudda mu kwesimbawo. Yalangiridde tagenda kudda mu kwesimba okubeera teyeesimba. Yalangiridde obutajja kwesimbawo mu 2026. Kati kitegeeza ne bwalijja 2031 tuli ku kya 2026 ekyengedde. Tutunulidde eby'omu maaso nabyo tubitunuulidde. Saazo tukyatunulidde kino. Tetujja tunya kalulu kali ka 2031 ate ng'ate nga tulowooleza eggwanga lino kubanga tukyalitwala mu maaso. Kigambo kyabwe tekimwewuunyisa mu myezi 6 n'avaayo n'agamba nti kagenda kwesimbawo. Lwakuba nti mwabadde muŋŋambye n'ensirika. Nze mbuuza ekibuuzo 2026 yagambye tagenda kwesimbawo kye twagala twogereko. Jeno Muhoozi Kainerugaba okuvaayo ku mikutu gy'emigattabantu ekiro ekikeseza olwaleero tavaayo n'abyewakana n'ateekayo si yabiwandiisa omazidiriza sebo. Jeno Muhoozi Kainerugaba okera ku makyana oba ekiro kyaleero ekikeseza olwaleero ataddeyo ku mikutu gy'emigattabantu n'agamba abantu abadde bamusuubira okwesimbawo 2026 tagenda alabikira ku ballot paper era abadde talangirira nti agenda alabikira ku ballot paper wabula avuddeyo kutangaaza ku bantu ababadde bamusaba abamwegayirira bannayuganda abamugamba nti naye tubadde twagala okole ki otukwatemuuko okulembereko eggwanga lino n'agamba kantangaaza eggwanga nkyali mujaasi ayambala yunifoomu atakkirizibwa kwetaba mu byaki mu byabufuzi ndi naawe sebo nga bwali nti azze bannamboozi bamwogerako nnyo nti aveeyo alangirire oba ajja mu byabufuzi nsuubira kya ssanyu nnyo bafunye okuddibwamu bannambooze. Kiki ekyakwasa Jeno Tumukunde? Bannambooze bafunye okuddibwamu byebikola bimu byazaako kye bazze boogerako nti Jeno Muhoozi bw'aba awulira ayagala yingira politics aveeyo akole ki alangire ndowooza alangiridde nti tagenda yingira ki
politics. Kati kyebadde njagala ontangazemu. Esebo. Omuntu asobola okugamba wano nti ngenda kwesimba 226 nga bw'okyogera. Owulira bulungi? Esebo. N'otavaayo wadde 225 n'ogamba abantu tusigenda kwesimbawo. Wabula gwe n'osigala nga abantu bakimanyi oyo Bukenya ajja 226 n'otuuka okujja empapula n'ogaana. Ontegeera kye ntegeeza? Nkutegeera. Nti ne bw'atandirangiridde ekiro ekikesiza leero ne bw'ayandituuse 226 n'atajjaayo mpapula. Anti kibadde engeri gyali nti essaawa eno ye CDF kibadde kirabikira nnyo mu mikutu migatta bantu oba ne ku TV n'eggwanga lyonna nti nga bajja bakyogerako nti General Muhoozi Kainerugaba agenda kwesimba kuba president. Baani abadde bakyogerako? Waliwo abantu ab'enjawulo abadde bakyogerako nga Mukulu Frank Gashumba, Baramu Barugahale, bangi ab'enjawulo. Naye nga be baani mupiraawo abo abakyogera ne bakwatibwako ensonga. Anti bwe bakwatibwako ensonga naye kati abagambe yadde mbadde munneegayirira munsaba. Kati mbabadde babijja mu bbanga. Bibogera badde babijja mu bbanga aje mukyala wavangayo n'ayogera ekintu. Ffe tusobola kibuusabuusa. Nga lwaki? Tolinayo mukyala. Munojja n'okisaabulula. Tolabangayo ko mukyala ng'awaayiriza bbaawe. Kati kamuweemu example endalimu. Kyogamba nti ekintu kye batadde ku tweet oba ku gundi wamu kubanga kyogeddwa muntu oba kiteereddwayo muntu. Kisobola bulungi nnyo okusazibwamu kubanga kyogeddwa muntu oba kiteereddwayo muntu. Naye tusuubira okubanga General Muhoozi ngono kyayogeddeko nti mu 225 wadda munaawandiika naga ngenda kwesimbawo. Siwala asobola okuvayo n'agamba bahakinze sinzo yabiwandiise. N'avaayo n'akinya naye agamba bannange ebyo byawandiikiddwa si byonna bikyasoboka. Byonna bikyasoboka kuba tekitasoboka. Okikirizaamu tagenda kujja? General Muhoozi Kainerugaba okusinziira ye nti agambye tagenda kujja. Terinsobola lwaki nkiwakanya okuleka ng'era amaze n'avaayo n'agamba nti bampaayidde bahakinze ne bateekayo byesitadde. Naye bw'abanga tavuddeeyo okimanyi mukama wange Twitter X account yeyo yatwitingako olumu n'egamba tusobola okukuba Kenya mu nnaku 7 mukulu nga tuli mu Nairobi n'egamba Ethiopia tuyambe mututeekemu tubakubira abayeekera abamu bwangu Ukraine account yeemu eyo n'avaayo n'agamba mbadde manyi nze njogera era kati bw'oyogera bw'abanga tannavaayo ogambye wali yavaayo n'agamba si biki nsubira kyembadde njogera nti nawana asobola okukera ku makya n'avaayo ate reliable lutya era bw'akera ku makya n'agamba nti amagye nga awummudde nnyingidde ebyobufuzi tata n'agamba tewali buzibu tugende mu race nze nga nsigala ku Museveni kugambye ndi ssanyu lyani okuleka nga President Museveni gwe njagala ennyo akedde ku makya n'agamba nti ssanyu lya Museveni mbadde nsaba muwagira ono ssanyu lya Museveni ne bw'akera ku makya n'ampa ggwe ssanyu lya Museveni sinza nakukiriza kufuna endorsement okuva eyo baana babadde boogera ba Frank Gashumba bakabanda tolaba nti abaliisiza ebigambo byabwe yabatumako kuba ekyo nakyo sooka n'okyebuuza osooka n'okyebuuza okubeera ng'omuntu w'ebbali agamba mukyala wo ye yamutumako anti wuliriza omuntu yatuula naye buli wamu webabeera omusajja bw'akeera ku makya n'akwata omukazi omulalo oba n'akwana omukazi ebbali mukazi we yamugamba agenda oyende kali bali babadde boogera babadde bamanyi babiri nkugambye basobola okubanga badde boogera okusinziira ku ndowooza yabwe n'entembeeta gye batembeetamu ki omuntu waabwe musomesa nze namutembeeta nkugambye ngenda mwesimbako okima ono ebigambo byayogera oyinza omugamba ye mwogezi wa piraawo nti y'omu ku babeera mu meetings zaabwe nga Muhoozi ayogera ne abantu be nti kati ono bali babadde boogera byabwe kati ono omwogezi wa piraawo nkugambye Uncle Frank Gashumba bw'aba abadde atembeeta General Muhoozi Kainerugaba ng'agamba era abadde ng'akugamba nti 226 twagala oba tusaba General Muhoozi ajje yesimbawo mu kalulu bwe baba bakedde ku makya n'avaayo n'agamba General Muhoozi n'agamba banne saagala kwesimba era sigenda labikira ku ballot paper siina ngeri bwenkera n'enkiwakanya kubeera ne bwe yali baddazze kibadde kizze kyogerwa nti ajja sigadde nkugamba nti ndi ssanyu lyani ssanyu lya Museveni kyogamba mbadde sikiwulirangako nti ajja nti ndi ssanyu lya Muhoozi anti jjajja musajja singa akeera ku makya n'avaayo jjajja musajja singa akeera n'avaayo oba President Museveni gwe njagala nnyo singa akeera ku makya n'avaayo n'agamba nti bannange liigi akati omwana ndaba nga ali ready
okudduka emisinde Okay. kaako nkamukwasizza lumba ekisaawo ofuuka sanyu lyani nga tulumba ekisaawo ofuuka sanyu lyani kubanga gwenzikiririzaamu abaŋŋambye nti ndaba ng'ono yajja osobola otambuza eggwanga lino kati badde sanyu lyange nkugabye Okay, tubeebaza mwenna ate oli mulina kumpala naaki ku Lubalusewa TV emikutu gyaffe gyonna ne musobola okuba nga mugigoberera ogwa Facebook, TikTok wamu ne YouTube. Twebaliza ddala mwebali nnyo mwebalire ddala. naye n'omuntu gwe bagaba nti mbadde muwagizi wakati nkugabye yina agenda naye abaako akabuuza ani politics tuwa biseera bisika tuwagira bibiina amyuka Ssaabalamuzi tuwuliziganye amyuka Ssaabalamuzi w'eggwanga Richard Buteera yasabye abantu abalina emisango egikonkomalidde mu kkooti ez'enjawulo mu ggwanga bakozese enkola eya mediation okuteeseganya nti emisango gino mingi ate tebasuubira kkooti gifundikira mangu. So yasabye abantu ayawaaba ne gwe bawaabira musobole okukkaanya emisango gino gisobole okuba nga givaawo. lwakuba Kiki kyolaba wano? teyayawudde Kubanga emisango giri civil oba egya criminal. Kuba wadde omusango gwa criminal nti gavumenti gwe beeguvunaanyizibwako naye nange yaguwaaba mba nina okubeera wali ng'omujulizi. Kati kyesimanyi nti yabadde agamba omusango emisango gyokka egiriko engassi oba n'emisango egya naggomola. Kuba ogamba kati omusango gwa naggomola tuguteeseze oli waba yatta muntu wange omuntu aba asobola okudda ekiri awo. Mpozi singa yagambye nti emisango gyonna egy'okuwa engassi okusinga okukonkomalira mu makooti n'okukandaalirira okugisala musobola okudda wabweru ne muteesa ne musootinga ensonga kuba egyo gibeera wakati wammwe mwembiriri ewoono n'ono. Naye ate bwe kibeera nti ate n'omusango ogwa criminal nti oli yanzitira omuntu ono yajja n'aleepinga mukyala wa gundi ono yakwata omwana oli yakola ki ate gwe omusango gwa teguli kuteeseza. Omusango gwa criminal tebaguteesezaako wabula omusango ogw'engassi ogwa civil gwe musobola okuteesa kuba osobola ogamba nti nawawaabira ono olwa okundi agamanya sente zange bwe ziti era kati musonyiye oba tutudde ebweru tuteese tulabe engeri gye tusobola okusootingamu ensonga zino. Naye kibeera nga n'egya criminal mwegiri awo akitegedde bulungi. Kusooka yalina okusooka n'avaayo n'asooka n'atereezaamu emisango gino kuba gyawukana. Gyawukana emisango giba gyawukana era ne engassi oba okusalira era buli kimu kibeera n'emyaka gyakyo nti guno we gukusinga osalibwa emyaka bwe giti. Naye ate emisango gya civil egy'engassi tegiriiko kusalirwa era ogiggwa bagamba oli tumutadde oba tusooke tumutereke bw'anaafuna ssente zisasola kino nekino kyetukanyizaako tunaamuta. Naye ate gwa criminal kuba kugamba genda weebake ku luzira okumala emyaka 4 alina oteeka okukumala oli asse muntu wange areepinze nti emyaka bwe giti. Naye guno kyenawulira nako nti singa ajwe ompola ensimbi yo ne sigikuddiza n'ontwala mu kkooti ng'onvunaana kkooti bw'ensinduka eruzira oba ekasangati gw'olina okunsasulira emmere gye ngenda okulya era nkyali awo kuba ogwo omusango tekuba gwa gavumenti. Lwaki enkaayana zammwe ababiri oleetamu gavumenti okwonoona ssente embu ng'eriisa omusibe ogwo tuteeka sangati? Sente ezo teziba zaffeera ziba zammwe ne ziba ziyise mu gavumenti zina kuva mu nsawo yo n'otwala ekasangati omusibe waalye era sente bwe zikukeera ku makyano nti sente nga zimpeddeko eziriisa omusibe wange kasangati nga bamuta. Okay, ensonga eno Sanyula Museveni olaba nti kkooti ziremereddwa okuba nga zisala emisango bali mu kudigida budigizi nako waliwo emisango egimu nga waliwo emisango egimu nga gitunuulirwamu mu mbeera y'okubeera nga gisobola okuteesebwa ebbali weewaawo nga gyaloopebwa. N'olaba nga akasonga kali mu oba ensonga ng'eri mu kkooti eraga etambudde eruddemu naye nga tulowooza nti abantu kyalibadde omumyuka wa Ssaabalamuzi bw'akeera ku makya n'avaayo n'agamba nti bannaayi ensonga eyo wabweru. So omumyuka wa Ssaabalamuzi bw'akeera ku makya n'avaayo n'agamba nti bannaayi ensonga ezo bwe zityo tusaba ziteesebwewa ebweru wa kkooti bwe kiba kisobose. Nsuubira nti tekirinaamu nnyo buzibu
ogamba nti emisango egimu egikandaliridde mu kkooti nga mitono abane gitesebeka ebbali kuba mulimu oli okubeera mulimu abantu abali mu kkooti omwo ng'oli ekyamazima lwakuba nti neighborhood nga bayombanga baneighbor namusibako ekisango n'agamba nti olw'okuba nti balinamu fitina nga baneighbor nayingidde mu nnyumba nanziba emitwalo 5 naye nga teyagabba wabula olw'okuba baneighbor balinamu ebiruyiruyi emabega eyo embeera negenda mu kkooti no n'agaana okukkiriziganya munene ng'olaba kantu katono nnyo bansaba kunsonyiwa nga kitegerekeka mwetondedde kale bwaba yakola ki yasobya nga obwo buntu buve mu kkooti tusigaze emisango eminene sikirabamu nnyo buzibu awo naye nga aveeyo asooka atulambululire misango mu bunene bwagyo girina koma kuki era ijangasi oba gyabwa naggomola anti n'emisango gy'engassi omuntu amanyi emisango gy'engassi gyegiriwa emisango gy'engassi gyegino omusango gwonna oguli mu ssente okusinga nakuwola okutwalira mu mbeera ey'obwetyo y'emisango gy'engassi gitambulira mu ssente n'obufere yanfera sente zange bweziti agenze mu kkooti obufere fraud is a criminal case it's not civil both kisobola kale fraud asobola okugenda side ne side naye ng'okusinga fraud it's a criminal case. Yeah, it's a criminal. Weewa okusobola okugenda civil naye ekitone nnyo okusinga gugenda criminal. Naye kati kyembadde ngamba nti amyuka Ssaabalamuzi aveeyo alambulule ku misango gino. Kubeera nenze webanfeera miliyoni 5. Wawulidde ate owa oda nti kkooti bw'erina okukola bwe yasabye. Ntegeerekesaawo kitegeeza bw'aba yasabye busabi nga teyatooye oda kikyasobola okukkirizibwa oba okugaanibwa. Katuwummulemu katono tukomewo nate. Ensangi zino okusanga abantu abeesigika era nga bali genuine mu nsonga z'ebyettaka batono ddala n'olwekyo Omunnayuganda kankwanjulire Matugga Estates Properties nga ffe bakafulu abeesimbu era abeerufu ku nsonga z'ebyettaka wamu n'amayumba. Matugga Estates Properties tutunda ettaka okuva ku miliyoni 4 zokka. Nkiddamu ettaka okuva ku miliyoni 4 zokka nga tosuka kilomita 2 okuva ku koolasi. Tutunda n'amayumba agawedde ku bbeeyi entono ddala wamu n'ago ag'okupangisa. Ne bw'obeera oli mutala w'amayanja ng'oyagala okugula ettaka tuwe buwinsimbi tukugulire ekintu kyo mu bwesimbu era mu bwesigwa owona okukaaba olw'abantu okulya ensimbi yo. Ne bw'oba oyagala kulambula tutuukirire tukulambuze sites zaffe ez'enjawulo w'osiima w'ogula okusinziira ku nsimbi gy'olina. Matugga Estates Properties tusangibwa mu kibuga Matugga miles 11 okuva mu kibuga Kampala. Okumanya ebisingawo tukubire ku simu zino wammanga 0750 99 4383 ng'enerine ku WhatsApp oba 0753 91 665 ne 0784 38 7 97. Matugga Estates Properties jangu tukuwonya abafere.